Abavubuka abalina akawuka akaleeta Mukeenenya bategese okutambula enkya ya leero nga kuno kugendereddwamu okulaga bannayuganda nti okuba ne siriimu si y'enkomerero. Bano bakulembeddwamu Kanoni Gideon Byamugisha ng'ono y'omu ku bannaddiini eyasooka okuvaayo n'alaga obuvumu bwe yalangirira nti alina akawuka akaleeta Mukeenenya era nga bano basimbudde bwayise ne batambula okutuukira ddala e Makerere we bakubye olukuŋŋaana. Abantu nga 150 oba 7 awo bafuna akawuka ka siriimu wano mu Uganda. Ate buli lunaku abantu nga 71 people die due to AIDS-related illness. Bafa okulwa AIDS. Olukuŋŋaana luno lugendereddwamu okuzzaamu abavubuka abalina akawuka ka siriimu essuubi wamu n'okulabula abo abatannakafuna bakimanye nti obulwadde buno bukyaliyo ate bukyatta. I believe that we shall win stopping AIDS. Orashanga rwire ozahame bazi oyeyemere mbweno yokunde mpokori ahabokuba ekizire nkiba kitakigarukayo. Bano bagamba nti mu kaweefube w'okulwanyisa obulwadde buno balaba nti okubasosola kugenze kukendeera wadde nga bo bennyini balina obuzibu obw'okweraliikirira nti bakyasosolwa. When they hear that I'm HIV positive, what will my relatives say when they hear I'm HIV positive? That one is more rampant than even the one of the relatives coming behind your back to gossip you or to talk about you. Bategezezza abantu obulabo obuli mu kuba n'akawuka ate n'osirika kye bagamba nti kiviirako bangi okufa olw'okukozesa eddagala mu bubba. Naturaho emyaka mingi konka kunojja nkagomeza munyeyanjire nahatukunda fiire n'ekituuro kyamezire konka habw'embabazi n'ab'okweyemera ndi nkokunda habw'embabazi. Bano bagamba nti mu kiseera kino essira balitadde nnyo ku bavubuka kubanga bwe bejjamu okutya kijja kuyamba nnyo eggwanga mu kulwanyisa akawuka akaleeta Mukeenenya. Uganda almost 80% abagikola baki bavubuka. So twagala okubanga tuba kulwanyisa obulwadde bwa siriimu, kulwanyisa akawuka ka siriimu tulina kutandika n'abavubuka. Abamu ku bano bannyonnyodde engeri gye bawangaddemu n'akawuka akaleeta Mukeenenya nga bakikoze okugumya bannaabwe abalala abakalina. Abali positive ndowooza mundabiddeko ebbanga ddene sisiize muntu yenna mu myaka 29 tewali muntu alina akawuka akange. N'olwekyo nammwe musobola okukikola ne mufuuka profesa nganzi ne muwa dreams zammwe ne muzituukirira kubanga eddagala weeriri bw'olimira bulungi n'ovaamu stigma okwetya wola be open. Bawadde ebitongole ebirwanyisa akawuka kano amagezi okubangula abavubuka mu mirimu egy'enjawulo kibayamba okubakuuma nga balina kye bakola nga kino kye kyokka ekijja okutangira obulwadde buno okusaasaanyizibwa. Sehita kwenda hagire ekintu kyona ekyandikawo kandi yanjirira embabazi yatandikawo radio revival so okubaabire mbaronda ba presenters batano omu bantu 15 naye shango muri abo. Mu ngeri y'emu bakubiriza abavubuka okwekebezanga obulwadde buno nga singa baba bazuuliddwa nga babulina bakozese bulungi eddagala eriweweeza ku bulwadde buno kibayamba okuwangaala. Nabo batamanyi kiki kye bali banange mutuyambe mwekebeze mumanyi kiki kye muli kubanga singa nali simanyi kyendi oba nandirwanye ntya nandisiiza abantu nga simanyi nandizadde abaana nga bali positive nga simanyi naye olw'okumanya nti namanya kyanyamba nnyo okulaba nti ndwana nga amanyi kyalwanyisa. N'olwekyo mwabatamanyi bannange mwekebeze mumanyi kye muli musobole okulwana bulungi. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV aga leero.